bannange mwena abooluganda abaatabaza ab'edda emizimu gy'obwajjajja bannange mbadaagira mbalabidde omukadde anzaala Filomera mujje mumperekere muntuuse eri mwana munnange gwe ndowooza omukwano kali ali Mbale kubanga hoteeri za Uganda ze zimuwuba nja kulinnya Supesolo si kulwa bbanda mu kkono jjinje ntuusa leeti era omuntu eyasooka okuntwala e Nairobi yali Mistera Segamwenge kubanga bwe namuyimbiramu n'asanyuka nnyo n'agamba nti oluyimba lunze nja kutwala e Nairobi twasituka ne tulinnya wano emmotoka eya Kamba bus ne tuva e Kampala ku ssaawa 10 ne tutuuka e Nairobi ku ssaawa 2 ez'okunkya era nzijukira bulungi we twaggukira emmotoka we yatussa waaliwo n'ekyoto twaggukira ku kyoto ngo Nairobi annyogoga era yali mwabulemu okugwayo muzira naye Nairobi wabaawo ebiseera wanyogoga ne tutandika okukalirira engalo kale twavaawo nga tugenda kampuni bagiyitanga Phonogram yali mu industry area nga tugenda tulipotinga nga tuvaayo yalina enettabi mu industry area ya Uganda oba industry area ye Kenya ye Kenya yes twayita mu buyisi mu Nairobi tugenda mu industry area mu kampuni ya Phonogram mwenkwatira oluyimba lwange olwasooka lwali luyimba ki baluyitanga Najemba New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya engatto ensawo z'abakyala jackets jeans n'ebirala tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 okututuukako Vac Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzite China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe Ama's Closet ffe tukyasinza okutuusaako ebyambalo eby'omulembe okuva China omulizi tops skirt office pants legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite to Tower Business olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono lyerya Ama's Closet tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01 Ama's Closet where fashion meets you. Yino Chikaya College School essomero eryagulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science kone computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya M 57 Chikaya College School Education for Development. B is a hotel and bar tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24 tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala ebbaala ejjudde obulungi emmere ekutuukako mangu paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 77
Asatumunya, you are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsago, Nakauka Road. Kakati munange, Paulo Damuliro oyo, netaba naye. Waliwo ebivulu bya Radio Uganda. Nga buli mwaka kibeera ekivulu eki kimu. Nagenda nekyetabamu emirundi eki ebiri. Kati omulundi ogwokubiri guno twasinkana ne Paulo Damulira. Nze nenkuba oluyimba olwange naye nakuba olulwe ne tusibagana mu bubonero. Era batujjaawo ne batutwala Makerere University. Main hall. Eyo gye batuweera buli muntu certificate ye. Olwo kasana nakola ebyo ne ngandi kantabe. Era omuntu eyasooka okuntwala e Nairobi yali Mr. Segamwenge. Kubanga bwe namuyimbiramu n'asanyuka nnyo n'agamba nti oluyimba lunze nja kutwala e Nairobi. Twasituka ne tulinnya wano emmotoka eyakamba baasi. Ne tuva e Kampala ku ssaawa 10. Ne tutuuka e Nairobi ku ssaawa 2 ez'okunkya. Era nzijukira bulungi we twaggukira emmotoka we yatussa waaliwo n'ekyoto. Twaggukira ku kyoto ngo Nairobi annyogoga. Era yali mwabulemu okugwayo muzira naye Nairobi wabaawo ebiseera wanyonyo. Annyogoga. Ne tutandika okukalirira engalo. Kale twavaawo nga tugenda kampuni bagiyitanga Phonogram. Yali mu industry area. Nga tugenda tulipotinga nga tuvaayo. Yalina ettabi mu industry area ya Uganda. Oba industry area ye Kenya. Ye Kenya. Yes. Twayita mbuyisi mu Nairobi tugenda mu industry area. Mu kampuni ya Phonogram. Mwenkwatira oluyimba lwange olwasooka. Lwali luyimba ki? Baluyitanga Najjemba. Najjemba okyalujjukira oddukuba? Simanyi nga nsobola okulujjukira naye nga tilwali lukalubo nnyo bantu baluyimba nnyo ne mu jukebox lwavuga nnyo. Bannange mwena abooluganda abaatabaza ab'edda emizimu gy'obwajjajja bannange mbadaagira mbalabidde omukadde anzaala Filomera mujje mumperekere muntuuse eri mwana munnange gwe ndowooza omukwano kali ali Mbale kubanga hoteeri za Uganda ze zimuwuba nja kulinnya Supesolo si ku lwa bbanda mu kkono jjinje ntuusa leeti ndidolodolodo ndolodolodo ndindididido ndidolodolodo dolodolodo ndindididido bw'obeera ne kasente n'olowooza omukwanira obeera bulungi kubaana ow'emmotoka bw'asala ennyingi bw'oba nazo otoola butoozi olwo n'ogidda mu mutto gw'emabega ne batwala nnende bannange ab'engonge nga nnyawo mubeera balungi nkwagala kubeera muyonjo sooka ontunuulira olabe nga bwe neeyagala kirabe nno bwe kyeyagala naye maama nga balungi wanoosukka Najjemba lwaki wafuna omulimu omubi ogukweka bagenda ne bakubuusa buli nnyonyi yendaba n'endowooza nti obaali omwo olwo omutima ne gwewanikanga naye mu mwoyo mulimu nnyabo ekimpuuba dolodolodo dolodolodo ndindididido
obeera ne kasente n'olowooza ow'omukwanira obeera yeyo Najjemba. Yeyo Najjemba 17 mugumu. Ate oluyimba lwali lumpi. Abantu tebamanyi lwaki ennyimba za Kadongo Kamu zaawanvuwa. Ekyo nali nabasomesaako lwakuba munaye kati ebintu ebitagasa oba ebitayongerako biweebwa ekyanya. So muzeeyi okoze Najjemba ng'oluyimba olwasooka. Olwo oli mu Uganda Peking guitarist oba ng'ate olwo ng'ate tolina ekibiina twakikyusa kikyuka kitya muli kyakyuka erinnya bwe tugenda nga tukuba endongo ne bannange ba Paulo Damulira. Okay, kubanga wali tubadde tunyumiza ng'otugambye nti Paulo Damulira baaleeta ekirowoozo ne bano ba Mzee Bernardine Nsubuga ekyokola ekibiina kyamu. Yakireeta Paulo. Yes. Bali twayita bayite. So Vision Bearers ne mutandika Kadongo Kamu. Era olukuŋŋaano lwasooka lwali ku ssaawa ya Queen. Awo wali emiti egya Kalitunsi. Ofiisi yammwe. Ofiisi yaffe. Eyasookera ddala. Olwo kati embeera y'okuyimba awo mwagiranga mutya okusobola okwebeeza? Baasookanga kuba gita eno nkalu nga teriiko masannyalaze. Naye twagendanga mu hoolo ezaabanga oluusi ku parish. Wabangawo parish hall. Ne wabaawo ne community centers. Omwo mwe twayimbiranga gita eno bagiwulira. Naye lwakubanga ng'eri egi. Era erinnya lya Kadongo Kamu balitutuumira Kasanje. Twali tumaze okukolawo abantu ne banyumirwa ne tuddayo nga wayiseewo omwaka. Abantu bwe baatulabanga abagenda bagamba bannabwe nti abayimbi aba Kadongo Kamu bakomyewo. Ko munnaffe Paulo Damulira yali musomesa. N'agamba oluyimba lwa Peking guitarist manya erinnya tulikyuse. Abantu batutuumye Kadongo Kamu. Muwuliranga ekinyooma naye lijja kuba linnya lijja kutambula nnyo. Kofe nti ye Kadongo Kamu ne tugituuma Kadongo Kamu Culture Company. Tugenda tuwanisa ne mu gavumenti. Yes. Twagituuma Kadongo Kamu Culture Company. Olwo nga mukoze omukago ne gavumenti. Minister of Culture. Minister of Culture. Eteeka ssente mu Kadongo Kamu. Ne bikwatagana. Era ffe okuba oluyimba lwo ne baluteeka ku leediyo. Okeera bukeezi genda kubanja. Twagenda ku leediyo eyo ne tubanja. Ssente zaffe ne bazituwa. Nga luyimbyeko bwezi katono. Anti kati mpulira esaawa zino kye balwanirira anti copyright. Copyright yeeyo naye nga kati neweebuuza yalagawa. Yalagawa. Kubanga mbadde njogera ne Tugunda ly'abakyala ne mbagamba copyright yaliwo. Yalagawa. Kati balina kunoonyereza we yalaga. Ddala. Olwo okitereeza. So muri mu gundi mu Kadongo Kamu and Culture Company. Culture Company. Olwo Kadongo Kamu and Culture Company mulina bayimbi nga ki? Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kosaabaaya engatto ensawo z'abakyala jackets jeans n'ebirala tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 okututuukako va ku Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzite China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Ama's Closet ffe tukyasinza okutuusaako ebyambalo eby'omulembe okuva China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite Total Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono lye lya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu
kusuubuza tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science ko ne computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya bisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57 Chikaya College School Education for Development. Be Easy Hotel and Bar tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24 tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala ebbaala ejjudde obulungi emmere ekutuukako mangu paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 Asatumunya, you are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment, and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsago, Nakauka Road.